Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi omulungi webale kubeera nga weekuumira ku True Islam. True Islam yeegatiddwako Sami Wabasiri okubeera nga bakutuusaako obusiraamu bwennyini obwo obusibukira ddala ku njigiriza za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. True Islam omulimu gwayo. Olwaleero mbadde mpitaayita gyempitira eyo nenga ku mukwano gwange mbuzeeko ebbanga eddene Dr. ate nga Sheikh Adam Hamid Sembajjo. Omulabi wa True Islam ne Sami Wabasiri yali agadde omukumirusa. Abalungi abatubulize abatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. ono musawo mumumanyi si kipya naye si omusawo oli afumita empiso, omusawo ajjanjabisa homeopathy kika kya ddagala nikyetaagisa ndowooza muntu kumukuba mpiso kuba mpiso yatera si musawo w'ekiganda so wekinansi ali wakati homeopathy ddagala nzijjanjaba kale eyinza okwebulikira nga nke mu matu g'abamu yonga ebiseera ebisinga eddagala ly'abakuwa liyamba mubiri gwo gwennyini okubeera nga gwerwanako so si ddagala kubeera nga lirwanira mu mubiri siweki gyemulidde se eryo okujjanjaba okusomesa okuyiga okulima era olunaku lwajjo olunafudde mukomero nabadde kagatera n'enzira eno kale bingi ebigenda bitambula. Alhamdulillah. Naffe tetubadde bubi alhamdulillah, Allah akuumye akakuba ndowooza oŋŋambye nti obadde olima kakuba katonda nawane Kampala bwe waawo tetulima naye naye mumuli ebirime esebo kakati Dokita kyamukisa mulungi omanyi bagamba nti oba oyagala okumanya ebisa bwe biruma tobuuza musajja obuuza mukyala tetobuuza mwana wa myaka 6 kyakugambye kyonna aba akulima kuba talina kyamanya kati nabwe kityo bibuuzo bingi ebise biyitingana kuba Ahmadiyya netuma omukisa mbadde ensirisa ebbanga ddene nange neŋŋamba kannende mukwano gwange omu Ahmadiyya gwe mmanyi omukukuno gwe mbambuuze biki ebikwata kuzo wa Ahmadiyya kinkoze bulungi nti naawe osazeewo ompaakadde oddemu ebibuuzo ebibobya omulabi waffe omutwe Ahmadiyya ekibuuzo ekisookera ddala bebaani mubaani ensibuko yammwe okusookera ddala otuuse omusulu amannya Sheikh Dr. Adam Hamid Sembajjo ndi olwokusasabwawo emusajja gw'Islaamu Ahmadiyya. Aba Ahmadiyya okusookera ddala tuba basiraamu era tuli bagoberezi sidiini ddala akumunakaddagala tuli bagoberezi b'owekitiibwa nnyo nnyini ddala omubaka Muhammad sasalamira biribeere ku ye era bwekityo tugoberera ekirago kitukuvu nabwe kityo tugoberera empagitaani obusiraamu era tuba nga tuli bagoberezi ab'empagi omukaaga ekyokiza ekyo nekibafunira ddala abasiraamu enjawulo eyinza ekiyinza okubobbya omuntu omutwe okwebuuza n'agamba nti ebyo ebyogeddwako ddaba n'abasiraamu ye abasiraamu abalala bonna bo bakkiriza batyo naffe abasiraamu aba Ahmadiyya tukkiriza tutyo Quran kyekitabo ekitukuvu ekikulamula bakijja kukimu ate okubayita abakafiiri nedda butamanya obanga enzikiriza yammwe yeeyo ate nga bwe busiraamu butamanya kiba kuki Abayudaaya okwagala okukwata omutukuvu Yesu Kristo bwe musaala kwali okulowooza nti abajja kunjigiriza entuufu yatawaati nno omwana wattu byagenda okwetoloola biti ate yalina yali basiibikibwa ojja obbalagala ate asembayo mukko naye bo baalaba nti aza okubajja kuki kunjigiriza ntuufu omubaka era omutukuvu ennyo nnyini ddala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuuka okumugobaganya e Makka bamuyogayo kakkana ng'asigidde Madiina baagala kumutta nga balaba ayagala kubabuza era ne bamusalira omusango bwakuttibwa era ne bakwata ekitala nga baagala kumutta so that has been happening kizo kibaawo buli nabbi yenna azze aya Qur'an egamba nti zibasaaga abantu teri nabbi yali azze bali batamujerega era ne batamugula batamuyita mulabu kyekyo kyennyini era ekyakolebwa
Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad omuntu gwemanyi nti bukya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleta ddiini mu Islam teri yali ayagadde Muhammad kana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad omutandisi w'ekibiina ky'Abayisiraamu bwe yayagala Muhammad yasukkawo yatuuka n'okugamba nti Allah wekitiibwa yamutegeeza era naye n'ategeeza ensi nti kullu barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti baraka zonna byengera byonna bisobola kutuukwako ayise omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyita mu nabbi sallallahu alaihi wasallam tekitegeeza kumuyitamu nga nabbi ameni nga Katonda okumugoberera okutambulira mu buufu bwe osobola okutuuka. Okay, ekitegeeza mu bumpi Mirza Ghulam Ahmad mugoberezi era muweereza wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekigendererwa kye nti enjawulo yokka eriwo nti yali mumanyi Allah bwe yalonda n'amusomesa ajje azze abasiraamu ku mulamwa ogw'okugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi oyo gwoyogeddeko Mirza Ghulam Ahmad nabbi ng'abamanyi si nabbi waffe ng'abamanyi omubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalaaba yaliwo okujja mu biseera eby'oluvannyuma era yamuyita titles eziwerako awalala ojja kusanga nga yamuyita rasul awalala ojja kusanga nga yamuyita Imam Mahdi awalala ojja kusanga nga yamuyita Masihi. Ebyo byonna nga byoleka obuvunaanyizibwa bwe yali alina okutuukiriza mu bantu n'omulimu gwe yali alina okukola mu bantu ab'enjawulo. Yali Masihi eri abooluganda Abakristaayo bona bwalinda Yesu Kristo adde omulundi ogwokubiri mwana wattu ne balinda oli so ng'oli tagenda kudda ono omuweereza olw'omugoberezi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuukiriza okujja kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Oli takyadda yendooza eyinza okubeera subject olunaku olulala inshallah nga bannabbi abalala bonna bwe baafa ne Yesu baatubya feera tagenda kuddamu abamulinda nesiba Kristaayo bokka n'abasiraamu era bamulinda nsobi ne Yesu Kristo nga bwe yajja asanga waliwo nabbi alindwa bamuyita Eriya nga bw'ogambye nti omulama gujja kuba mugazi ogwo omuntu kuzeeko ebbali tulikuba Madiya tugende ku Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad okusinziira ku byennyonnyodde biraga nti yali musajja muyingi. Waliwo ebyafaayo bye tusoma oba ebisomesa w'amasheekh bashuyukh ab'enjawulo nga biraga nti gwe bw'oyita nabbi oba abasiraamu aba Ahmadiyya bwe bayita nabbi mwana wattu ate yafiira mu ttooba kijja kitya okubeera nti Allah akkiriza nabbi bw'omulamba okufa mu nfa eswazibwa oba eswaza bw'etu bana era ebintu Qur'an ebiteekateeka teriyo nabbi yenna yajja okuggyako abantu bajeregana mujerege buli yajja yenna. There is no prophet for whom who came to his people and they laid up a red carpet for him. Teriyo nabbi yali yazze abantu bamukubira mu balaga tubadde nga tukulinda so webali taliyo mayinja bitala bivumo buli omu bamutwalaganya naye ogenda okutunuulira bikiddo byagamba mwana wattu wabeera omulamu bwatyo Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yali musajja muyingi azaalwayo muyingi era yali bakayita Qadian era kutuyita Abakadian era n'olugeregerero Abakadian bali abazaalibwa India bakyalo ekyo Qadian bali batuyita bannayuganda ya Uganda bannayuganda niyo okuyita munnayuganda kiri kusumuka wa Uganda kakati nze ndi munnakutambala oli muganda toli mukadiya nze ndi munnakutambala si mukadiya era ndi munnayuganda si mukadiya kakati Hazrat Mirza Ghulam Ahmad omuweereza w'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwana wattu ebyo bimwogerwako ate aya Qur'an endala egamba nti ne nabbi sallallahu alaihi wasallam balimwogerako bajja kwogerako nga bwe bayogera ku balala abasooka nabbi sallallahu alaihi wasallam bagamba nti yafa nsinga endala waliwo omusiraamu akikkiriza naye abakyogera bwe bali n'ebitabo byekiwandiise ne batukana okumuyita omulabe ne bamuyita omulogo wenyini neyebyayo n'abagamba wamaswahibukum bimajnun omuganda munnammwe si mulago naye nga bakimuyita baaliwo nakati weebali n'okuwandiika bawandiika as if kye bawandiika was a fact naye nga tekyali
ngira abasiraamu abamu ojja kusanga waliwo bwe bagamba bannabbi toyabba embaawo kati bwe mbadde ndaga baganda baffe abamu bagereza nti Isa bnu Mariyamu oba Yesu bamukubabba embaawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Nabbi wa Katonda tabangako abalala ng'Abayudaaya ne bagamba nti mutukuvu Yesu Kristo amba Isa ibnu Mariyamu yali mwana wa Isa. Ebintu abantu boogera given a chance boogera era tebasirika. Kakati omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamwogerako, Musa bamwogerako, Nabbi Ibrahim bamwogerako, ebintu ebyaswaka ebifaanana bwe bityo. Tekyali badde saali kisuubi bahazara tubende kulamba nti kubalikaliza. Kale n'ebyo ebyo bigamba nti yafiira mu ttwe bigwa mu ttulu bali ebigambo biri ebayogera ku Yesu ebyembaawo ebya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti muloge simanye mubbi simanye muki n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Tuwumuze mbiriza kulamba muzibba mu abasiraamu aba Ahmadiyya nga bwe muyita public tuli baisiraamu ba Ahmadiyya. Obusiraamu tukimanyi bulungi mu suratu Maida aya ndowooza yakutaano bwe mbasiri mistake basi yakutaano yamukaaga Allah atulambulira ebika byongeri kiri tulina okulya mu byo anokola embizzi mwana wattu ebyo temukola ki temukombako naye mmwe abasiraamu aba Ahmadiyya mukudde ejjembe omukulya embizzi ate enjeru simanyi basiraamu kyabalyaziva naye mmwe enjeru temugitaliza wonna weeri mbumwe mukkirizibwa era mulya embizzi ebyo lambulira omulabi waabo okutusibako matugambo zikutuliisa tekisukka okusibako matugambo zikutuliisa lwansonga abaisiraamu aba Ahmadiyya be babereberye mu kuweereza mukama waffe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusaasaanya enjigiriza ye abaavaayo okuvumbula Qur'an si aya eyo Qur'an yonna egaana okulya embizzi. Kale tekibangawo okujjako okwagala okutukyayisa tekibangawo era teri musiraamu ba Ahmadiyya bwayinza kukirowoozaako ekintu Qur'an kyeyagamba nti kiri haramu ate Omuhamadiya kikwatikwati ye ate waŋŋambi muntu ogoberezebwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'abanga yagaana okulya embizzi tetusobola ebibuuzo bingi naye kitukkiriza ne tukomawo nonyongerayo akadde gye bujja mu maaso inshallah obubaka bw'okusemayo byonna abalungi abatuwuliriza omukulu ono ekintu kyakoze namwe kimukolano weetuukira enkola yagamba yeetuukira tanywa matabango bwe oyagala okumanya ebikwata ku baisiraamu aba Ahmadiyya noonya mu Ahmadiyya bw'oba oyagala ebikwata ku NRM noonya NRM bw'oba oyagala ebikwata ku Nuupu noonya Banuupu noonya Basoga ate ebikwata ku Museveni bw'onoogamba nti ogenda bibuuza Besigye osemerera okunywa amatabango sibo tuyinza nnyo tweyanze ate tugenda sukkako wano lwakadde omusajja ono nga bwe mbagambye mukozi musawo aba alina okugenda okukkakkala byatajjanjabe asevinga obulamu naffe Sami Abbas tugenda kweyongerayo oba True Islam nga bwe buli obuvunaanyizibwa bwaffe okunoonyeza ebyo by'obadde otegeera obulala mu busiraamu ate nga mwana wattu biri otherwise sobola okubeera nga tubikutuusaako mu butuufu bwabyo nsigadde nze n'abalekasi omuwandizi wo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على نبينا صل على محمد أحمدية زندباد زندباد أحمدية زندباد زندباد أحمدية زندباد زندباد أحمدية زندباد